Hello everyone. Muli mutya basebo ne bannyabo. Bannaye mwebale kubeera ku mukutu, mwebale kwagala mukutu, mwebale kuwagira mukutu, mwebale kusubscribinga, okusharinga, comments ezo zonna bannange zinsanyusa okukamala era zinzaamu amaanyi okumanya nti gye muli era muli active. Ensonga eno tulina ogikwata mavumbavumba tusobole okubaako we tutuuka naffe mu kumanya. Tulekere okutambulira mu nzikiza. Kale olwaleero tutuuse ne puroguramu yaffe mu birooto mwe tusookera era twagamba nti na buli kimu kye tulaba mu nsi muno biba birooto bye tusookeramu kabubeere mu bulamu buno obwa ddala, kabubeere bwa mpewo, kakibeere ki, era birooto lwe lulimi olusingayo obunene olutwogeraganya ne bajjajjaffe okuba nga tuwuliziganya. Kati ye ono mwana muwala agamba bw'ati yaloose ng'alina gy'alaga ne kawala ka sisita ke. Kati alina w'atuuse nga poliisi yataddewo emisanvu tebalina kusala. Kaakati nga waliwo emirambo, nga waliwo omulambo ogwagejja, nga waliwo ogw'omuto n'ogw'omukulu. N'agamba nze oba poliisi etuyita oba ekola etya, nze sigenda birinda. Nakoowa okutunula ku mirambo saagalira ddala ng'ekivundu kiyitirivu. N'ayita mu mukungujjo tayitunudde mabega n'aweta. Kati w'awetedde okwekweka agenze okudda eyo wansi mu kukkirira. N'akkirira n'agwa eyo wansi ne yeekweka. Kaakati omutima ne gumukubira kawala kate nga ko yakalese eri kokka. N'avaayo okujja naye ng'alaba alinnya olusozi ne yeewaliriza nnyo. N'avaayo kati abadde aggulawo agenze okuwulira ng'abajja basaatuukako ye baabo, n'aggalawo. Abadde ali awo nga kawala ke kaleeta ekikumi ne kamugamba nti bannange bagenze, maama bagenze, naye ng'omulambo guwunya. Era awo ekirooto ne kikoma. Ekirooto ekyo oyinza okuba watidde ng'okiroose kituufu kubanga mu kulabika era kitiisa. Naye ati mwana wattu era si kyekitiisa ennyo kubanga kyanjulukufu gy'oli. Omukulu oyo akweragidde mu mulambo n'omulongo we, oyo bamuyita mulongo. Oli munnaffe ye Walumbe, ono ye mulongo wa Walumbe. Okujja n'akweragira mu kiti ekyo kiba kitegeeza gwakwejjiddeyo n'akweraga. Okuwulira ng'awunya n'ekivundu, awe nabagambira nti mugagga muvundu kubanga omuntu bw'abeera nga mugagga muvundu obugagga buba bumuwunyako, kweganga ssente ziteevuunya buteevuunya nga nvunyu gy'ali. Kye kiti ekyo. Oyo omukulu bw'aba akuwadde ate ani aba agenda okwonoona ebibyo? Teri, kubanga ye kabaka w'okwonoona. Kwegamba ye kye kiti mwakweragidde nga kitegeeza nti singa onooba otuukiriza obulungi emikolo gye ogenda kweyagalira mu bulamu bw'ensi eno. Ekirooto ekyo okulaba ng'olabye emirambo egyo naye nga toyagala kugitunulako nga ggwe owulira waakiri osigala odduka buddusi, kitegeeza ayagala kubikka. Bw'oba toyagala gitunulako gibikke. Mubikke ge makulu. Funa embugo genda ettanda bikka. Obikka era ojja kubikka mu biti byonna. Ojja kubikka mu kiti ekiddugavu era obikke ne mu kiti ekimyufu kubanga wagambye nga tonnaloota kino wasoose kuwulira ekikunyigiriza wansi. Ekikunyigiriza wansi awo aba ali mu mutendera ogw'obwakine ne batenda ab'Emmamba gwe baagamba nti kizito. Kiba kizito nga kikunyigiriza. Kati kiba kitegeeza nti ggwe ng'omuntu otuusizza okudda mu kiti
ekyokuba nti otambulira mu Bwakinene Batenda ate ng'eri mu Bwabulamu omutendera tewagumaliriza, ogwa Walumbe tewagumaliriza. Kati agezaako okujjukiza nti yadde ogendamu ekyo ekiti ekyokuba nti onyigirizibwa Obwakinene naye ate ogwa Walumbe tewagukola ki? Tewagumaliriza. Kaakati kiba kitegeeza genda Ettanda obikke. Okubikka nno kuno njagala mubeeko ebintu bye muyiga bwe mugenda mu mbuga ezo. Ekyokuba nti ogenze kubikka tekitegeeza nti tojja kweyanjula. Bw'ogenda okweyanjula otwala akattamukago n'ekita ky'omwenge ekyeyanjula embuga. Kati awo n'omanya nti ogenda kusooka kweyanjula, bw'omala obikke. Kati obikke omukulu oyo mu mitendera egyo, obikke mu bwa Walumbe embuga ezo enzirugavu, obikke omukulu ye yennyini, obikke n'omulongo we olubugo olwo oluddugavu. Bw'omala obikke olumyufu mu Bwakinene Batenda, omanye nti n'ogwo omutendera ogukoze eki? Ogumaze. Omusabe alekeraawo okukola ki? Okujja ng'akunyigiriza, ng'akwesigama, ng'akutuulira. Obwo obuzito bw'owulira ng'oli wakati w'okwebaka n'okutunula. Olwo aba ali mu kiti ky'Obwakinene ng'akufuukidde ekinene ekyambika. Owulidde? Kale bw'onooba okoze emikolo egyo ojja kuwulira nga naawe obuzito bukuvuddeko, era bwe bunaaba bukuvuddeko ojja kulaba nga n'emirembe gyo gizze. Era omusabe buli ky'oyagala ggwe kyonna kikole ki? Kimunnyonnyole. Butya bw'oyagala obulamu bwo bubeere, byonna byonna bimunnyonnyole. Kaakati bw'onooba omalirizza, yakulaze gwe yadde ogamba nti kawala kange kaana ka muganda wange, kawala kange kaana ka muganda wange, naye kawala ye mukyala w'oyo omwami. Kawala ye mukyala w'oyo omwami, era nakyo tujja kukisomako kubanga Nabinene mwannyina so si nti ye mukazi we. Owulidde? Kaakati kiba kitegeeza nti bw'omala okubikka omwami n'obikka n'omwana, ate olina okugendako n'ewa jjajjaffe Kawala. Kati ye Kawala yalaze nti ali ku ludda lwo era ye talina nti oba kyakubanja kiri awo, wazira kikukakatako okuba nti naye yajjiddeko. Ogende mu mbuga ya jjajjaffe Kawala okumeyo ku kyoto. Bw'oba osobola n'okugabulayokko ku kijjulo ekitonotono ky'oba osobodde munnange, ky'oba osobodde, era naye omwebaze okuba ng'asobola okukuleetera amawulire amalungi bwe gatyo, n'akulaga nti abalabe bagenze. Kati ate awo omanye nti kati osigalizza ekiti kimu ekyokuba nti odda mu bulamu. Kale ekirooto kyaffe ekyo bwe kityo bwe kitegeeza. Naye bannange mwenna abali mu kiti ekyo mbakuutira nti tulinamu obuzibuzibu, simanyi bwe tugenda kukikola. Naye abasawo abatambuza abantu baffe okubatwala mu mbuga ezo, sinakindi naabo bennyini abasangibwa mu mbuga ezo, mukozesa abantu baffe ebintu ebitali bituufu. Ne weesanga nga ggwe yagenze ewa jjajjaffe Walumbe, yagenze ewa jjajjaffe Kinene Batenda okubaako ekitundu ky'owummuza ofune emirembe, ate ng'oggyeeyo bizibu byereere. Kale mbakuutira bwe mugenda mu mbuga ezo, ekikulu oba ogenze n'endagiriro nga bw'ogamba nti nze naloose bwe nti era maama yagambye bw'ati, ggwe ekyo ky'oba ogenderako. Bw'otuukayo ne bakutunuza mu ABCD, ebyo ebirala tobitunuulira. Ekyenjawulo ky'osobola okukola mu mbuga eyo nga kyawukanye ku kye waloose, bwe wabaawo ekyoto ng'oteekeddwa okugula enku okikume, ekyo kikume. Bw'oba osobola okutyaba obukwawo mangu mangu n'okikuma, nakyo kikole. Ekyoto osobola okukikuma. Bw'osangayo ekijjulo mu mbuga nga katugeze balina ekijjulo kye babagabula oba ki, ekyo osobola okugumiikiriza n'okirya. Omukulu n'atagamba nti oba omuziriridde emmere oba ki. Naye ebisigadde ebirala byonna ebyawukana ku kiba kikututte, kino nkibakuutira mubyegendereze. Saagala mugambe nti ate maama yatusindika mu mbuga bw'eti ate ne tufunirayo obuzibu bwe buti. Nedda. Ekirala bw'oba ova ewaka yogera bajjajjaabo fukamira obagambe nti bakama bange musituke tugende ew'omukulu tubikke.
kubanga njagala mumanye nti zino empewo zonna ze tukola za nsikirano, si ffe abasoose okuzikola, zaaliko abaasooka okuzikola era buli lw'oba ozikola abo abaasooka era bonna otambula nabo. Emizimu gyabwe obeera nagyo era nazo zennyini obeera nazo. Kati bw'oba osituka yogera bagambe bakama bange y'essaawa. Embugo zino tewaali ziguze kusula wuwo. Embugo zigule ozitwaleyo eri ew'omukulu ogende obikke. Nsuubira ekyo mukitegedde bulungi. Buli muntu kino nakibanyonya ne mbagamba nti buli muntu atambulira mu kiti kikye. Si bya yunifoomu nti buli lwe tugenda ewa jjajjaffe ekinene batenda ffenna tugenda kukola ekintu kye kimu. Nedda, buli muntu atambulira mu kiti kikye. Omukulu oyo nga Walumbe alina abaana ababeeye abalongobe. Kati ate ayina abamuyita kojja, abaana ba bannyina, abaana ba Nabinene, abaana ba Nnambi, abo bamuyita kojja. Kati ate ayina ne bakyala be. Owulidde? Kati gwe bw'oba ogendayo ayina abambowa, ayina abantu aba buli kika. Sooka weebuuze ŋŋendayo mu kiti ki? Ge makulu g'ebirooto bino bye tufuna kubanga kyo kikulambululira okugenda ogenda naye oli mu kiti ki? Oli mu kiti ki ng'ogendayo? Kubanga ate emikolo omwana gy'akola ng'agenze ewa taata, ate ggwe mukyala we ggwe si gy'ojja okukola, ggw'ojja kukola mirala ng'ogenzeeyo. Owulidde? Ate ggwe mukyala gy'okola, ate mwannyina si gy'ajja okukola ng'agenzeeyo. Kati omuntu katugeze ng'atambulira mu bwannabinene ate ye bw'agendayo ate ky'akola tekisobola kufaanana n'ono atambulira mu bwakawala ky'agenda kukola. Nsuubira ebintu ebyo kati mugenda mubiyiga era nga mubitegeera bulungi. Oyo omukulu mubawanga ekyokulabirako naye n'abakulu abalala bonna bwe bali. Ojja kusituka ogenda ewa Kabaka Mukasa naye ng'oli mwana gy'ali. Otuukeyo nga ye Kabaka yalina okukugabirira, yalina okukulabirira, yalina okukukolera buli kimu. Naye ng'ate oluusi b'oli nabo bakulaga nti ate ggwe olina okubaako ky'okola. Nga ye akubanja kujja. Jangu oyonke, maama wo akulinze jangu oyonke. Kati ate nga gw'otandika kuguluba ate siina ssente ate bangambye okukola kijjulo. Nedda, weetegereze ekijjulo kyakukolera Kabaka Mukasa oba ye yagenda okkikukolera. Owulidde? Nga gw'olina kubeerawo bubeezi wali. Kale byonna twetaaga kubiyiga era nsuubira tujja kuba tubiyiga mu kitundu kyaffe kino eky'ebirooto nga tujja tubiraba kubanga ebirooto byogera bingi n'okusinga kye tulowooza. Kale mwongere okusubscribinga, musharinge, mulayikinge. Ate temutya. Tobafuna kirooto n'otya. Nedda. Era nja nakubamba bulya nti ekirooto bwe kiti bannaye kiba kibi nnyo bw'okiroota. Weeyambeyambe. Kale bannange mbagaliza okubeera obulungi weewaawo akuume.